Nze Jumba Lubowa aligawesa Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono bawasenga kulannama omubwati basabo ne banyabo Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono Jumba Lubowa aligawesa ndi mwana nzaalwa y'ewaffe eri ekooki era Kaayi mu disitulikiti empya ey'Ekyotera Kannabulemu Ekiyebe era emugombolola yaffe ey'Ekiyebe bw'ogenda okugitunuulira erimu omuluka gw'e Kannabulemu ku lusozi Buzindwa awo bannakannabulemu bonna nsanyusa okubalaba abantu b'e Kannabulemu nsanyusa okubawuliza nsanyusa okubalabako abantu b'e Kasensero Kiyebe Mirigwe Gwanda mwenna njagala okubabuuzaako Buzindwa Katongero Kibumba ewa Sserunkuuma awo mwenna njagala kubabuuzaako Mayanja bw'ova Mayanja weetoolooleko wali Sanje Kabano Kyotera mwenna abeera Kaayi Kasankala Kooki Kagamba Byakabanda njagala okubabuuzaako njagala okubuuza ku bantu mwenna ab'e Masaka Botera Bukunda Kaliisizo Kinoni Kyazanga Lyantonde njagala okubabuuzaako abantu mwenna Lukaya Bajja Mpigi ojje wano Kyengera Kampala Mukono Seeta mwenna njagala okubabuuzaako bannayuganda mwenna okwetooloola eggwanga lyonna mwebale kubeerayo ate mwebale kwagala Nnono TV mwebale kwagala Jjajja ku Kyoto mwebale kwagala enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ate mwebale kwagala kitundu eky'obujjajja. Njagala okusimba n'okwebaza mukulu Mukunja owa Beat nkulabyeko ng'olanga Swaba Kasumba oba Kasumba Lubowa bamweyana nga mugenda kubeera essaawa 3 namba nga mwogera ku bujjajja. Njagala okwebaza bannamawulire mwenna abasobodde okumanya nti ennono erina omugaso. Nyongera okwebaza abayimbi b'eggwanga mwenna abasobodde okuyimba ku nnyimba ez'ennono. Ndugga Bamweyana, Nagamanage, Tiitibya, Kasumba, Kiwerebe webale kukkiriza n'obeera nga tokyawemula. Omanyi Kiwerebe oyo yali awemula nnyo. Tubeera ku live n'ayimba ennyimba Ssaabalongo. N'agenda aziyimba kaakati abantu ne baagala okwevuunika emabega w'emmeeza. Naye Kiwerebe weebale nnyo. Kaziŋŋoonyo era kaakuwemula. Mbadde nga nti Kiwerebe wabizzeemu Kiwerebe namugambako bwe namugambako naga nti jjajja mbimaze. Omanyi ku sso zino tubeerako n'abantu abantu b'obujjajja oba abantu abakulu abantu abataagala kuwulira ebyo ate tubeera n'abaana baffe. Tulina okukolayo akayimba yangambye tukolayo akayimba naye mbala tumanyi nti naawe omukuwemula wattaba. Kiwerebe ate waawemula buuza Kaka omukenkufu ojja kubuuza Kaka ajja kubuulya wuuyo ku kamera Kaka ye promota wa Kiwerebe kati kyovudde olaba nga njogedde nga Kaka waali ebintu bino abitereeze. Njagala okutumirako abasawo b'ekinnansi mwenna mu ggwanga bajjajja b'abaana njagala okutumirako bassenkulu bannyin'enkulu bazzukulu ba Wamala mwenna njagala okutumirako abantu mwenna mu ggwanga producer Bam Records wuno wano bamuyitanga Ivan Pro bakuyitanga kaakati ye producer Bamweyana yalizaayo njagala kutumirako Jona njagala kutumirako gundi ono abeera ne Sibatayani Mubiru Smart DMS musajja mukubi wa muziki Sabatula DMS njagala okutumirako ku Jemba Pro Jemba Masekulu muzimu gwa Nancha
njagala abantu mwenna Dr. Titwa wiki wedde nga njogerako naye ne muganda Dr. Timusumba alina kyaki Dr. T Dr. T leka kwonoona bintu Samira Busamizi yagambye yakwagala nnyo Dr. T mukwano gwange ebba wa muwala wange Betty Mpologoma omuyimbi Betty Mpologoma muwala wange anti ayita Sengakula na maama we kakati muwala wange twali fena Betty asamiranga Betty Museveni sidde nnyo Betty twali fena e Bungereza naga dadi nkwagala nnyo naye ebintu byammwe ebyo kunze Betty ojjojje nkulagulemu kakati ne Kayibanda naye Musumba mbadde sinamanya Kayibanda namanyira nnyo mu bintu bya Katemba Kayiba munda Busamizi twabeeranga eri ewamuze ekiko Kasodde yanga jonadde kola live ani Bire Kasodde nali naye South Africa nali ngenza okukyala e South Africa nali nve Cape Town nenzija e Johannesburg nengenda ebibuga bya South Africa Durban nengenda e Durban nensinkana Kasodde gyali Kasodde musajja musamize mwana wa taata muwongo yabadde jjo ku live yange n'ambassador Sali ambassador Sali gyali bali Durban nali nabo e South Africa nali nyawa nengenda ke South Africa nengenda nembabuzaako omanyi nze jjajja kyasinze okumpa mu nsi eno jjajja mpadde okutambula amawanga yasamira ebintu abyogera ali ku Kalinda Mwonge yamusibira akalinda Bire Kasodde era olwamusibira akalinda n'atema ng'omanyi abantu abali Kalinda baalemala nti Katonda yankolera naye ng'ali musajja mukubi wa muziki naye akwagala nnyo ekozi lino bagiyita jjajja ku kyoto embadde naati waliwo yazze wali nagamba muno esime music eddagala kali mbadde embyera anti otuuka abantu ne bakuyita bo kye baagala beeronderamu kakati basabo ne banyabo njagala okusaasira wano ffenna tugenda kusooka tusiriikiriremu tusaasire era kino kikulu nnyo mbadde mbalindako naye njagala mukitegeere banaye kitalo nnyo kitalo ddala abazadde nze ndi musajja muzadde ate nina abaana 10 bawala 11 bawala nina abaana 6 balenzi kakati ate abakulu be bawala wadde nga first born wange mwana mulenzi naye abakulu kubaddirira abalenzi abaddako bonna baana bawala basebo ne banyabo omuzadde yasinzidde matugga nga tabeerawo maama w'omuwala Kadaama maama w'omuwala taliiwo taata tabeera waka najja nasanga omwana omuwala nga munne basoma ku ssomero amuleetedde akamuli ka Valentine oba yabadde amufudde kimuli mwana wa senior 4 omuzadde yakasa omwana ebikonde emiggo amayinja mpaka ng'amusse omulenzi myaka 18 senior 4 abazadde abaana tubaweerera naye nga nabo balina okwebeereramu wadde naffe tubabeereramu naye balina okwebeereramu laba bw'ofunye ekibi ky'okutta omwana laba w'ofunye ekibi ky'okutta omuntu laba w'ofunye ekibi eky'okudduka mu ggwanga lyo kati gw'oyogerwako ku mawulire abazadde obusungu bwetaaga okupima obusungu bwetaaga okupima bassebo ne banyabo kati bagenda kusiba emyaka gyo gyonna nti wassa omuntu omwana muwala omutaddeko ekikolimo ekyokuba nti omutiddeko boyfriend we ekyo kyokka kiri awo n'abaana baffe ku masomero gye basomera kubanza essomero ly'abaana abawala bokka sisobola kuteekamu muwala wange sisobola kumuteekamu essomero ly'abaana abalenzi bokka sisobola kuteekamu mutabani wange kubanga omuntu ateekwa okukula n'omwana omulenzi n'omuwala kakati bwe batuuka bino ebyokufuna embuto olwaleero mbadde wano waliwo mutabani wange bangambye simanyi waliwo akadagala bakayitani bakayita Lidiya embw abaana abawala bakakozesa bw'aba abadde yakabeera n'omusajja naye nga tebakozesezza bupiira mbw akadagala ako bakamira era obupiira tebukyatambula era bukyatundwa tebukyatundwa bupiira bwa bwereere bakuwa box
bwerere akapiira kabanga kamu ka 5 otyo kati box ya bwerere kubanga waliwo Lydia waliyo Lydia andi abantu batya ebintu bibiri byokka mu byonna bye batya lubuto tekisooka ekirala kubakwata omuntu oba mukazi kumusanga nga yeebase ku mukazi omulala okubasanga kakati siriimu yeyo eddagala baalifuna weebiri siriimu tibikyali bulwadde ate abavubuka abamu bagamba siriimu tatakira yanti takwata kasitoma kakati akalidi yako mbadde sikamanyi mutabani wange yakaŋŋanze nze nkamanyi kambuuze kalidiya kagenderako ebirala kalidiya kagenderako 10 kati yo leyini yakimanyi nnyo leyini Maulana kaleera akimanyi bulungi 10 amooti akimanyi bulungi n'abaana b'e Makindi abasinga 10 tebava mu nsawo 10 yeki waliyo omuganda wange bamuyita Robert Lota ajagala nnyo Jona oyo Jona Jona abulwa 10 mu nsawo abulwa 10 naye bale producer Jona ono wanyi abulwa 10 pulo Jona nkutumiddeko 10 pulo emubulako ne ka Guinness kati 10 ekolaki 10 bw'ogyongerako ka Guinness oterereza ddala gino egiwanga amayembe emiki amayembe bagawanga miki amayembe gabikola naye bane twaze ku program music daga agundiani jajja ku kyoto kati jajja ku kyoto program mujono kakati basebo ne banyabo 10 tujiwulidde kakati abazadde kyetubadde tugezaako okwogera abazadde mulekeraawo basebo ne banyabo sole omulenzi oba bamuziise leero oba tibanamuziika mala kubuuza basebo ba journalist bamuziise tibanamuziika kakati basebo ne banyabo omwana omuzadde yadduse poliisi yabakanye edda n'ogwayo okumunoonya naye nga bakunoonyeza ki busungu bwa kika ki bannayibba ne bajja okukutaasa bannayibba ne bajja okukola omulimu ogw'okukutaasa ng'abazadde banno ne bakubuulirira totta muntu n'okuba omuntu mpaka okufiira mu ngalo ye abaana abalenzi abaana tebaweerereka n'akawunga olabye omuzadde omusajja awaka taliiwo n'omuzadde omukazi taliiwo bakolerera kaana kaabwe kasomeko kasobole okufuna okuligirizibwa gwe n'ogenda mu maka g'omuzadde nti otutteyo kamuli ku mwana asoma ngamba mu abaana abalenzi lwaki mutwalidde obulamu bwammwe mu ngalo omuzadde ajja kufuna obusungu buli amagezi omuntu bw'anyiiga amagezi gakola ki gagenda basebe ne banyabo omuntu bwanyiga amagezi gakola ki gagenda kakati amagezi bwe gagenda toddamu kubuuza nti oba kino kiki ng'omuntu afudde kitalo nnyo kitalo ddala bannamatuga n'essomero kwabadde asomera twongera okubasaasirako n'abantu ba famire eyo wabula omuzadde yesu tukyalina kyakukola tiwaliiwo nti oba bayinza omusonyiwa kubanga amateeka g'eggwanga gagamba nti botta omuntu kakati oyo bagenze kumusiba ng'omulamuzi bw'anaaba akoze eki alabye kubanga tiwakyali kyakukola ki kyakukola kati oyo agenze mukomera famire efudde abaana abato bakubonaabona mbasaba abazadde mupime obusungu ekyo kiva ku ki obutasamira ekyo kiva ku ki obutabaako bujjajja ffenna tukuba abaana baffe era nze basebo nze ndi muzadde agunjula abaana juzi namuddu yali adda ku ssomero n'ensooka mukalakatamu awo fe abazadde tugunjula abaana naye mu kugunjula abaana bagamba akuba awumba kakati oli yakubye nga takola ki tawumba ate njagala babuuliramu era tukyabamalamu obukko gw'omuzadde okubye omwana azizza omukono emabega ddala bw'oba omukuba engoye tezeefungula omwana takunamidde kitaawe si yemmwe abazadde abawugana abaana bammwe abawala mu swimming pool
omwana ne yeyambula nayambala kagusitringi ne mugwa mu swimming pool kyokka nga yazadde omukono emabega. N'abamu omwana yasookamu segment y'abaana bweggwa abazadde ne bayingiramu naye ng'amazzi tebagakyusa nga go bagakyusizaaki swimming pool yemu. Kaakati basebo ne bannyabo bino ebintu era tukyabamalamu nnyo obukko, tukyabamalamu obusobu. Omwana omuwala bwazza omukono emabega taddamu kunaabira mu bbaafu ya kitaawe, taddamu kunaabira mu bbaafu ya kitaawe. Omwana omulenzi kasita akookolima n'akookolima amatu ne geggula, omwana omulenzi taddamu kunaabira mu bbaafu ya nnyina. Omwana omuwala bwazza omukono emabega taata we toddamu kumukuba oyita mwannyoko oba maama we oba ssenga, toddamu kukwata mbooku. Obwo bwonna bukko, bwonna busobu. Basebo ne bannyabo njagala okubannyonnyola ebintu bino ebyobuwangwa n'ennono bye tutuddemu, muleke kubiyita bya kusaaga. Omwana omuwala bw'alaba waggulu tumubazise muli 4 1 2 3 4 nti olulaba waggulu ne bamutwala n'abala emmuli ezo 4 kitegeeza ennyumba ey'emmuli tetekwa kubulawo waka. Omwana omuwala mu nsonga amalamu ennaku 4. Bw'oba omala 2 oli mulwadde, bw'oba omala 3 oli mulwadde, bw'oba omala 7 oli mulwadde. Amalamu ennaku 4. Bakitegeka lunaku lwasooka kuzza mukono mabega. Kati mugiddiza ku masomero. Ku masomero bw'ayagala okugema omwana omuwala obutafunira lubuto ku ssomero tikikwetaagisa kali kalidiya, si kye kikwetaagisa kalidiya. Olugoye lwo olumusookako, paadi zesooka gy'asooka okufuna mwe tukolera eddagala n'amala emisomo gye nga tafunye lubuto, ng'ate ajja kuzaala buki bulungi ng'amaze okusoma. Kakati bwe mulaba baalabankana n'abedda baalabankananga, naye omwana obutazaalira ku lujja tumugema. Omwana omuwala bw'aba ayina akasagazi, ng'ayina akasagazi ayagala nnyo abasajja bamulaba, bw'azaalibwa ku bukyala bwe batunulako nga nnyina yamwenderako. Kakati omwana omuwala oyo nnyina akamula amabeere, n'agakamula amabeere n'amutonyezaamu akasagazi ne kawona. Omulenzi bw'aba ayina akalira ako, omulaba azaalibwa nga ku kasolo ke kuno kamyufu, kakati bamutonyezaamu amabeere ga maama we, n'abeera nga tasobola kukola ki kubanga alabankana.